Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama kuteseganya wakati w'abakungu ba Ukraine ne Ukraine na America bakanyiza ku nsonga nyingi era oluvannyuma Trump yagambye mwetegefu n'okuddamu okukyaza Zelensky kubanga jjukira bwe yali amugoba yamugamba bw'onooba mwetegefu okuteesa ojja kudda oluggi lukyali luggule kati amulaze nti mwetegefu yamwetondera mu bbaluwa ate ne chief of staff bwe yasindise Yermak bwe yabadde tannasimbula kuva Ukraine genda Saudi Arabia yawandiise ekiwandiiko muzungu gyayita op-ed article mu Guardian ng'atendereza Trump ebigambo bye yakozesezza bifaanaganako n'ebya mukamaawe ebyali mu bbaluwa ng'awandiikira Trump ng'aga nti obukulembeze bwe obw'amaanyi yakozesa ekigambo strong leadership bujja kubayamba okutuuka ku mirembe wakati wa Russia ne Ukraine so kakati yagaye nti mwetegefu n'okuddamu okukyaza Zelensky mu ggwanga erya America mu ggwanga erya Russia bino nga bimaze okubaawo omwogezi wa gavumenti ya Russia Peskov yatuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire lwatuuza buli wiiki okwogera ku nsonga ez'enjawulo kakati yagenza okulutuuza nga bino byakagwawo eby'e Saudi Arabia abamawulire ne bamubuuza ku nsonga eno naga nti nabo babiwulira naye tebannabifuna mu butongole era naga nti asuubira wajja kubeerawo okwogeraganya okutongole America etegeeze Russia mu butongole kiki ekyo kye bakanyizaako ne Ukraine Russia eryoka eraba oba kigikolera oba tekigikolera okusalawo ku nkomero kulina kubeera kwa ggwanga lya Russia Peskov bwe yagambye naye naga nti balina essuubi era waliwo omunabyobufuzi wa Russia omulala ng'ayogera ku ndagaano eno naga nti yadde tebannamanya kawonvu nakaga kagirimu naye balina essuubi nti basobola okuggusa ebintu bingi ne Trump era ensonga gye yawadde eri bweti yagaye nti Biden babadde bamulabanga enemy omulabe ne Trump raivu kanaga nti raivu wanjawulo ku enemy mulabewo tabana kalungi kakwagaliza raivu gwovuganya naye mulwanira kifo kyakubeera kirimaanyi kakati naga nti n'olwekyo olw'okuba Trump ali mu kiti kya raivu basobola okubaako ne bye bagosa bingi era mu bufu obwo America emaze okutegeeza nti Steve Witkoff omubaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu naye ng'abatugoberera mu manyi obuvunaanyizibwa Trump bwamutisse mu nsonga ze Russia nti zino azibaddemu okuva ku ntandikwa yadde ofiisi y'endala naye Trump yamwewula n'amugya eri n'amuleeta mu nsonga zino eze Russia era tujjukira nti mu nsisinkano y'aba Russia ne America yali ye Saudi Arabia so nga ne mukuta omusibe Trump gwe yasoose okununula Russia nga yakalayira era yasindika Witkoff ye yamukima nolwekyo tekisaanye kwewuunyisa nti lwaki ataavunaanyiza ku nsonga za Buwarabu Trump gwasindise e Moscow ate nzize mwogerako nti muntu wa Trump wakulusegere so bwayogera ekigambo omanya nti ne Trump awo wasibidde kakati essaawa yonna asuubira ogenda e Russia okwongera okwogera ku ndagaano eno gamba olege Russia gagamba nti gakakasiza lunaku lwankya nti Witkoff bw'anaaba atuuse wajja kubeerawo n'emboozi ey'akafubo ku lukomo lw'essimu wakati wa Vladimir Putin ne Donald John Trump ne Peskov mu press conference y'okuwasa gye yakisiinyizaako nti okwogeraganya nga kumaze okubeerawo ku mitendera egy'enjawulo emboozi eno ejja kwambuka okutuuka ku bakama baffe ab'oku ntikko ku lukomo lw'essimu si kusisinkana butereevu kuba ate ekyo nakyo kirala kitegeeza nakyo bingi so kati okutegeeragana kwabwe n'ensisinkano zaabwe zikyali ku mutendera gwa ssimu so ku nkomerero ya bino byonna tusuubirayo okwogeraganya wakati wa Donald John Trump ne Vladimir Putin ku ndagaano eno wabula ekibuzo ekinene ekiri mu ddiiro Trump endagaano eno anaagigoberera kubanga jjukira Zelensky bwe yali atakuka ne Trump n'omumyuka we JD Vance yabaga nti okwogera kyeyayita diplomacy tuzze tukibeeramu ne Putin nitakuuma kigambo ki nolwekyo kipya ki kye mwogerako kakati ekibuuzo awo ekiri
nti kuluno nti Trump Putin anakkiriza ebintu byonna nga bwe biri mu kiwandiiko kino oba anaabaako kyagamba nti ekyo mukijjeemu kubanga yo Ukraine yakikkiriza bukolokolo okumukusomoozebwa Putin kwalina mu kiseera kino kuli bwe kuti nti bino bigenza okutuukawo ng'amaanyi ge gamweyongedde mu lutalo naddala mu kitundu kiri ekya Kasiki jjukira ekyo Zelensky kye yali akozesezza naye okufuna akanyeebwa kwanaasinziira okwogerera kati ebitundu ebisinga obungi Kasiki Putin amaze okubyezza mu bbanga ettono lyetukubya amabega ekirala endagaano ya Zelensky anenya Putin okuzimenya naye bw'otunuulira endagaano ey'e Minsk abazungu bagiyitamu kuguumaaza bo bennyini Vladimir Putin bwe bamala okugikola musajja wattu ne yeeteekateeka okugigoberera ate ne bagamba Zelensky nti ebiri omoto bigoberera tebikola kakati singa Putin akkiriza Amerika n'emukola kyekimu kye baamukola mu ndagaano ya Minsk 2014 ne 2015 ejja kumusigaza ng'alabika nga munafu mu maaso g'Abarasha tebasajja bano bayinza batya okutega obukodyo bwe bumu buli kaseera n'obugoberera naye mu kiseera kyekimu bw'agaana n'agigoba bukolokolo Trump ajaga nti mulabye oyo yatayagala mirembe jjukira nga ye Trump azze akugamba nze njawukana ku Biden njagala kukolerera mirembe era Marco Rubio bwe yabadde ayogera ku ndagaano eno yagambye nti now the ball is in their court ng'ategeeza Russia nti kati ffe olubimbi olwaffe tulumaze ekisigaddeyo ky'Abarasha so okwo kusoomoozebwa eri Vladimir Putin mu njogera y'abazungu balina bwe bagamba nti damned if you do damned if you don't yembeera Donald John Trump gy'ataddemu Vladimir Putin kubanga ate ekirala kiri nti singa era agaana Amerika wansi wa Trump neeyongera okuwaga Zelensky olutalo ne lweyongerayo emyaka emirala 2 kizibu gw'okubeera shuwa nti buli lutalo lweyongera gw'ojja okusinga enkizo tutera okwogera wano ku kye bayita the law of unintended consequences singa lweyongerayo n'oyeba Abarasha oli bagamba ki nga waliwo omukisa ogw'okukimaliriza so yembeera Putin gy'alimu ku ndagaano eno naye Russia egamba kabagyetegereze ku nkomerero ya byonna be bajja okusalawo oba bagenda maaso nayo oba nedda ng'enteeseganya zino zigenda maaso embeera yo mu lutalo oba mu ddwaniro eri etya olutalo lukyagenda maaso kuba ceasefire tennatandika Russia tennaba na kugikkiriza ojjukira wano bwe twali twogera ku bya Isirayiri nti ne baamala ogiteekako omukono essasi lyatokota okutuuka mu ssaawa esembayo olwo ne balyoka bazikiza bw'oba ojjukira ceasefire ey'e Lebanon wakati wa Hezbollah ne Isirayiri ne ceasefire ey'e Gaza wakati wa Hamas n'Abayisirayiri so kati tebanatuuka na ku ddaala lya kusayininga so ye mundu ekyagenda maaso namukiri ekikeeseza olwaleero Russia ekoze obulumbaganyi e Ukraine mu kabuga ake Kyiv era muntu omu myaka 47 abadde mukyala afiiridde mu bulumbaganyi obwo n'abalala bawerako ne bafuna ebisago eby'amaanyi Russia ereyina obulumbaganyi bwekuze mu kitundu eky'e Odessa mu bukiikadde bwa Ukraine abantu 4 ne bafa mu kiseera kyekimu okuva ku lunaku olwa Sande waliwo ebikwekweto ebipya Russia byeyaguddewo mu kitundu ekya Kasiki kati bino bibadde bitundu eno ku mainland Ukraine Kasiki ke katundu kali ke twogera kakali munda mu Russia Ukraine ke yayingiramu omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde ng'ekabaddemu okutuusa kati ku bikwekweto bino ebipya kati ku Sande nga enteeseganya zino zibindabinda eza Saudi Arabia Russia yaggulawo ebikwekweto ebipya omwali okozesa drone ebikompola n'abasirikale abamu ne babayisa mu mikutu gya gaasi egitakola mu kiseera kino olw'olutalo kati bagikozesezza abamu ne babayisa omwo okuzinduukiriza abasirikale ba Ukraine era abamu bwe bakitegedde nti babeetoolodde ne batandika okutambula nga bo bennyini badda emabega era mu bulumbaganyi obwo Russia eyina abalwanyi ba Ukraine abawere Kasiki be yatutte nga be bayita ba prisoners of war ebyo byonna bya lutalo luno kakati okusoomoozebwa okumu ku Ukraine kwefunye Kasiki
kuvudde ku buyambi bwa America kuvaawo nti satellite data mawulire agag'ekikesa aga satellite Ukraine ebadde egakozesa okutegeera ebimu ku Barasha bye bazzaako naddala obulumbaganyo obw'ebikompola nga America Russia air defense Ukraine ngekosa air defense system zaayo etegeera mangu nti kati waliwo drones oba ebikompola ebijja okusobola okubikubanga tebinaba kutuusa bulabe ku bantu kakati era zandibadde zigiyamba nako okutegeera bano abadde bayise mu mikutu gya gas kakati olw'okuba obukese obwa America yabadde ebujjeewo nga Trump bwe yalangirira kyekimu ku byayambyeko Russia okuzinduukiriza bano ne batwalako ekitundu kinene ampuliriza onojjukira nti Ukraine bweyingira mu mwezi ogw'omunaana yatwala ekitundu ng'obugazi kisoba mu square kilometers 1300 kyekitundu Ukraine kye yatwala naye mu bbanga lino ettono erisembyeyo kutandika n'omwaka guno Russia erwanya ebitundu 8 ku buli 10 eby'ekitundu ekyemaze okubyeza mu nnaku ntono okuva ku Sande okutuuka ku Lwokubiri awo wokka nnaku 2 Russia esobodde okuwamba obwalo ekasiki obukola square kilometers 10 so mu nnaku zino ng'okwogeraganya kugenda maaso ate Russia yeeriisa nkuuli naddala mu katundu kali ak'ekasiki naye ne Ukraine nayo tetudde erina obulumbaganyo obw'enjawulo bwezeekola waliwo obulumbaganyo bwakoleddwa ku lunaku olwokubiri lwennyini olw'enteeseganya e Saudi Arabia Russia nayo yakoze Ukraine nayo yakoze obulumbaganyi Moscow kati seeno ku nsalo wabula mu kibuga Moscow mu bulumbaganyi buno yasindise drone ezisoba mu 300 nga zonna zoolekera kibuga Moscow bukyalutalo lutandika Ukraine yabadde tesindikanga ko drone zinyingi bwe zityo e Moscow obulumbaganyi badde bukolayo naye buno bwe bukyasinza okubeera obw'amaanyi bwe yakoze ku Lwokubiri lwennyini ng'eringa eyeesasuza ku badde bigenda maaso ekasi mu bulumbaganyi obwo mulimu abantu 3 abafiiridde mu kitundu ekyo ekyekasiki era Ukraine era n'obulumbaganyi obulala bwe yakoze mu kitundu ekye Dnipro mu kitundu ekyo yasobodde okusindikiriza amagye ga Russia ekitundu ekyo kiriraanye omugga ogw'e Dnipro mu kukikola neetaasa oluguudo Abarasha lwe babadde boolekedde okutwala era ekimu ku byaleese enkyukakyuka mu kitundu ekyo waliwo enkyukakyuka ezaakolebwa mu bukulembeze bw'amagye omuduumizi w'ebikwekweto by'amagye ku ludda lwa Ukraine yakyusibwa mu Novemba omwaka oguwedde 88.8 CBS FM